byayogedde ebize bimwogerwako Bebe Cool alina we yabadde n'agamba kasa kandi badde kayimbi kalungi nnyo naye obutanaaba kampunyira si bulungi ebya palaso bingi nnyo so katoke tulabe enteekateeka ya King Saha bwegenda okuba ekkololo is very excited katubifune tukomewo Naye bakukamanga balabye kawo bakyanti ne Kongo tulina okwekolamu omulimu emmeeza tujja kugigula afike kwebaza etafaani yogase mu bantu n'obuteematira ekyo kyennyini Ssaabasajja Kabaka kyatukubiriza n'okuzimba obumu mu bavubuka. Tulugera kulina abantu nga bakoleza omukwano muyitirivu leero. Nange mbaagala bantu bandaze omukwano ebadde surprise kubanga nalulanze ku social media nengamba banange namuka semi-pressa nga tetunawa kutegeka eri. Why kololo leero bujjo tugenda Lugogo tugenda nga womanyi twakyusizaamu ku environment endala twagenze kololo nga wetwaba ku Freedom City nga wetwasooka ku Labonita ku mulirwana netudda ku Freedom City ku Gundeeze netugenda mu bitundu ebirala paka etwali Lugogo era e perspective yemu gye twagambye tugendako ne kololo omwaka ndaba gugenda tugenda kuba mu gwa 8 fani wasigala ku demand ng'akuyoya netuteekayo olunaku tutwongere ku nsonga y'omukulu Bebe Cool because tulaba it's becoming continuous every year wabayo ekipya birigwa omukulu oyo nga omanyi ye bamuyita nsunaasuna kati ayagala okusuna namwe mumuddemu ye tabikoowa myaka ku myaka kyannaku nti ffe abaagala brotherhood n'oluganda kikuluma nange nandibadde awo nga nandyegombye wansi tusisinkane tusekeko tusaagemu tunyumyemu emboozi ennungi naye nga buli dakiika lwalabika kyayogera kyongera okusindika ewala omuba ewala so kiruma naye nsi bwetyo katusigaye nga tutambula n'abatambula naffe obulungi bwe bamubuuza kyagamba nsonga ye bwava naye ffe tumanyi bwava kubanja wabanja nze mmanyi nti ndi good example eri Bebe jasi yakyakyogera nze ndi mu bantu beyenyumirizaamu nze yandabako edda sisuubira nti weyandaba wakyandaba omuntu yandyagadde omanyi obuzibu bwavawo nti taso akita paka leero kubanja okwo ogamba wabanja nnyo Bebe Cool alabika alina kyayagala okundulaginga into oba olyawo nakuweereza omuntu Saha Tereza Kasige Saha Tereza Kabiri Saha Ezigegeero Saha era Kabiri akakwatibwa siri mukazi ofumaze Pawulo mugamba wawasa ate kati nze oli kwa engineer yange kwaliwa tuli mu nsi emikisinga abantu amazima simankyambalako naye bagezanga embeerwa kukyambalako tagenda kikola ki zendalayiranga Katonda oyo musajja sirije emize gyabwe okitegedde amize amamanyi nze Kabaka amamanyi a real bad man so nze mbadde manyi ebbanga lyandabidde takabiya tamanyi naye waba agenze mukanyomeraako that's very nasty fe abasiraamu tugamba asitaga so munange alinanga ennuku yandabanga omukodo kumusirikola mukuliko eyo ku front page ewakaziwe kapo mwe balimu wagira twanyumirwa banaye kazibe kapojo ensonga zammwe ne Honorable Kasolo mugenda zigonjola mukyekoza abantu badde bagamba mutuule muzima sirina nsonga na Honorable yonna sirina nsonga na Honorable yonna nze ndabira mu bantu be yali afiiriza ninga Allah akyabakuumye tebanadda mu kyalo naye nga somuteekako kasimu nomugamba Honorable nakola losi tukimale ni musajja musiraamu abavumirira ekikola kino baali bangi balwamiti n'abalala nti wa disrespecting omusajja ow'ekitiibwa singa wakireka gwoza aki abagezi tekuli yayogera basiru bokka be bakomplaininga nga mmanja obwenkanya teri mugezi n'omu yakikondeeminga
abasiru baleke basigale nga basiru abamu basavinga bibonerezo byabwe ku duniya. Abeera ex-friend wa Jenkins ninaakopeni ate naye wa luguudo Jenkins nakyali mukwano gwange kuba nze ndi mukwano gwa maama ndi mwana ewaabwe. natula Jenkins wansi ku beach ya Rasta twogera na minyonyolo ennaku ye maama amucunga maama nasirikira ebintu bya mukwano gwange kolalo era Jenkins kyemanyi mu kibuga oluusi waba asuzanya omukwano gwe gwatawaanya namukonkona ekiro nange nsobola omuwabula nga wayagala okumpawula nemuga Jenkins mama akuleza emyaka 65 venka imaginize ebyabeera muzeeyi wange abeera saidi mbapita ayita weekend eri ewedde nga Jenkins bamutumya agoba enkoko omwana mulenzi omukulu wakati ntabanyigoba enkoko eyo kati wamala ogitta atabulagazi wamulija nzasa enkoko era tagaba bibumba ebyo bonna wabimanyi ku munno naye nga mazima yali yakola kyo byogera Jenkins tosimaasima mwana tosimaasima nja kunyumiza abantu ekibokisa tebalemera bulungi Jenkins tosima nkwako wamma mama nkutumidde mama Jenkins tukwagala nnyo webale kulera mwana myaka 65 oba 70 siri sure yawaseza waka talina mukazi. Kale bet tugabeyo ku sente nina emboozi ya Fefe Busi but the odds here say abantu tubingolingeyo one more time. Yeah, as in much as I want these stories to go, but I like it when also we give out money. We give guys some money. Ne banyumirwa abazanyi ne bafuna ku sente zaabwe.